بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وبعد. أتكلم الله سبحانه وتعالى تمسى الله تبارك وتعالى أسي أكساسدا إبينجدا نمذنبي كنبوة في محمد صلى الله عليه وسلم تتانديس أكيدا وصفي الثانية الثانوية babu esooka mu kitabo ekyo ekitabo ekyasiniya 5 ekyaqida. Almawduu al-awwal egamba nti alhalfu oba kituyita okulayira. Alhalfu okulayira, tugamba wano mu darusu al-awwal mafhumu alhalfu au alkasam, okutegeera ekigambo halfu. So oba ojja kulaba taarifu yakyo, definition. Ekigambo halfu kitegeeza ki, oba alqasamu kye bayita okulayira kitegeeza ki? So mu vidiyo eno esookera ddala, mu odiyo eno ojja kuba owulira otegeereramu ekigambo alhalfu. Tuli ku akida, obusiraamu bwaffe tulina buli mbeera wetugirabamu. Nabagamba nti likulli fanni rijaalu, nti buli fanni ebeera n'abasajja baayo. Wetudda mu akida tulina abamanyi ba akida, nti bo balina engeri gye balabamu ebigambo byabwe n'okubeera nga bateekateeka taarifaati z'ebintu ebyo okusinziira mu fanni eyo. Tibodda mu shariya wabodda mu fikihi waliwo abamanyi ba fikihi, era wosobola okuleeta ekigambo nga mu fikihi bakitegeera mu bulala, ate nga bodda mu lulimi oluwarabu nakyo kitegeeza bulala. Tuba n'abamanyi abanahawu banuhaati, nabo ojja balina kawaidi nahawu, kawaidi waabwe principles zaabwe eza nahawu. Tuba ne kawaidi fikihi, waliwo kawaidi nga zo za fikihi. Tuba ne buli fanni erina principles zaayo oba kwe basinziira okubeera nga bakola. Nga olaba abaasoma physics tulina laws ez'enjawulo, nti Newton's law eno biki biki. Then nodda ku chemistry, nti waliwo bano abamanyi nga bo bakemi bali abo bategeera bulungi nnyo. Wodda mu history tulina ba historians nga nabo balina engeri bategeeramu ebintu byabwe. Wodda mu geography, buli omu buli fanni eba n'abantu abamanyi baayo era ababitegeera obulungi. So tuli ku baabu alqasam oba alhalfu. Number 1 tulina taarifu alhalfu lugatan wa istilahan, nti ekigambo ekyo alhalfu mu lulimi oluwarabu kitegeeza ki. Then abamanyi ba akida mu busiraamu bo bakitegeera batya? Tugamba wano nti alhalfu lugatan, ekigambo halfu mu lulimi oluwarabu masdaru halafa. Ekigambo ekyo kiviira ddala mu kigambo kye bayita halafa, kulayira. Masdaru yakyo oba ensimuko halafa, yahlifu ng'ozze mu mudhari'u, nti ali mu kulayira. Yahlifu yebeera fi'lu mudhari'u, nti ali mu kikola kigenda mu maaso. Then halfan, so awo alayira halfan eyeba maf'ul bihi, nga kitegeezaamu nti wahuwa alkasamu, amakulu gaakyo kitegeeza nti alqasamu, alqasamu okubeera ng'omuntu alayira. Waliyamiinu, era yamiinu kitegeeza okulayira. Walmulaazama, okakasa ensonga era kuba kulayira. Ojja kuba olaba amakulu ga lwaki bakiyita bwe bati, lwaki bakiyita bwe bati, ojja kulaba amakulu g'ebigambo ebyo bivaawa. N'agamba nti sumiya bidhalika, ekigambo ekyo nti almulaazama. Ekigambo mulaazama nti omuntu ensonga gy'aba alayiridde aba agenda kuginywererako oba agenda kubeera ng'agezaako gituukiza. Mulaazama nga ekintu akikakasizzaawo n'akibeera ng'akola ki, akuuma ekigambo kye. Bategeeza nti sumiya bidhalika, kyayitibwa bwe kityo li anna al insaan yalzamu athibaati ala ma halafa alayhi. Agamba nti olw'okuba nti omuntu ono asigala oba alemera
ng'anywezaawo ekyo ky'aba alayiriddeko nti waba agambye nti wallahi enkya ngenda kujja, omuntu oyo abeera mulaazama ku nsonga eyo n'abeera nga yalizamuhu agibeerako n'abeera ng'agituukiriza, takivaako ky'aba alayiridde. Wagamba nti agenda kusasula n'abeera nga ekigambo ekyo tekimuvaako n'abeera nga ate akiyimirizaawo n'abeera nga akola ki, akyenywerezaako paka n'akiteeka mu nkola, kibagita nti bakiyita oluusi nti alimulaazama okulayira oba alqasamu okulayira oba alyamini. Ekyo ojja kulaba lwaki bakiyita yamini mu maaso awo ojja kulaba amannya g'okulayira. Lwaki bagiyitanga yamini, lwaki bakuyita mulaazama, lwaki bakuyita alqasamu, ojja biraba mu maaso awo insha Allah tabaraka wa taala. Then tudda mu istilaaha amakulu gaakyo ng'ozze mu bannatawhiidi oba abanaakiida bakitegeera batya, oba ng'ozze kale mu busiraamu ngaffe ekigambo alhalfu kitegeeza ki? Tugamba nti huwa tawkiidu al-amru bidhikri ismi llahi taala au sifatihi musaddaran bihalfi min hurufi al-qasam. Tugamba nti kwe kubeera ng'omuntu tawkiidu al-amru, kwe kubeera ng'omuntu anyweza ensonga, kwe kunyweza ensonga bidhikri ismillah, naye ng'omuntu oyo ensonga eyo aginyweza ng'ayogera linnya lya Allah tabaraka wa taala ng'ateekako nti wallahi, ekintu ekyo omuntu alayira n'anywerezaako erinnya lya Allah tabaraka wa taala, tumanya nti akakasa kyayogera. So nti kwe kubeera ng'omuntu anyweza ensonga, oluusi mubadde mu kooti juizi buganye bagamba nti kale layira n'anywezaawo ensonga eyo, bayita nti okulayira okwo kwe kubeera ng'omuntu anyweza ensonga bidhikri ismillahi taala, ng'ayogera erinnya lya Allah tabaraka wa taala ow'ekitiibwa waggulu ennyo, au sifatihi oba sifa mu sifa eba ekitendo mu bitendo bya Allah tabaraka wa taala, nga nabbi waffe lumu yabeera nga alayira nti walladhi nafsi biyadihi, ndayira n'oyo awaniridde omwoyo gwange mu kibatu kye. Kati osobola okubeera ng'oteekawo sifa nti Allah ye mulezi we oba yawaniridde emyoyo gyaffe, entuunuusi zaffe, n'ogamba oti ndayira n'oyo awaniridde entuunuusi zange oba ndayira n'oyo awaniridde omwoyo gwange mu kibatu kye. Kati n'agamba nti au sifatihi musaddaran biharufi min hurufi al-kasm, naye nga wakitandiise obanga atandiika n'ennyukuta kuzimu mu nnyukuta z'okulayira. Tulina hurufu al-kasam oba hurufu al-yamin, nja kuba muziraba inshallah. Hurufu al-halfi ennyukuta ze tukozesa mu kulayira era ziringa 3, nja kuba muziraba insha Allah tabaraka wa taala. Ennukuta ezo omuntu zasobola okukozesa nga alayira, aidha n'agamba nti akozese waawu, n'agamba nti wallahi, n'agamba nti akozese taau, n'agamba nti tallahi. Mujja kulaba n'obujulizi mu Qur'an ku nsonga ezo nti siifa abasoose okulayira ne bannabbi abasooka baalayiranga nedda baalinga balayira nga bakozesa ennukuta ezo, n'agamba nti akozese baau, n'agamba nti billahi, oba oli n'azigatta zonna nti wallahi, billahi, tallah, n'alayira nga agasse zonna ennukuta ezo, ojja kuba obiraba mu maaso awo insha Allah tabaraka wa taala. Tugamba wano nti wal aslu fil half, entandiiko oba ensimuko ey'okubeera nga ey'okulayira, tugamba nti tawkiidu al-amri bidhikri mu'azzami biistimaali ahadi al-hurufi al-kasam, nti asulu yaayo kwe kubeera ng'omuntu anyweza ensonga ng'ayogera ku linnya lyo yasinga okuba ow'ekitiibwa, ow'enkizo, owa waggulu ennyo, biistimaali ahadi hurufi al-kasam, nga yeeyambisa emu ku nnukuta z'okulayira. N'agamba nti kakawulu rajul, nga omusajja bw'anaagamba oba kale ng'omuntu bw'anaagamba. Ekigambo ekyo rajulu kijja naye tebategeezaamu rajulu omusajja, kitegeeza omuntu nga onalaba nti maanyi naye nga bategeezaamu omuntu yenna. So tugamba wano nti kakawulu rajul, ng'omuntu bw'anaagamba nti wallahi la asummanna gadan, nti wallahi ndayira ne Allah enkya ngenda kusiiba. Au oba n'agamba billahi la atasaddaqanna yawma al-jumu'a, nti ndayira ne Allah nja kubeera nga nsada ku lunaku lw'ejjuma. Au oba n'agamba tallahi
la azuranna almarida fi lmustashfa, nti ndayirane Allah nja kubeera nga nambula omulwadde mu ddwaliro. Wanahu dhalika, n'ebirala byefaananirizaako ng'ebyo. Olwaleero tujja soka tukomaawo insha Allah tabaraka wataala ku taarifu eyo. Then oluddako ojja kuba tulaba ku hurufu alhalfi, nukuta zetukozesa mu kubeera nga tulayira, tukozesa nukuta kyezo insha Allah tabaraka wataala. Tulabe n'obujulizi ku nsonga ezo okuva mu Qur'an ey'ekitiibwa insha Allah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.